Omulafu mulungi nkwaniriza nate olunaku olwaleero ne ku mulundi guno nsaba Fati Musoke program tuzimbe extra nyongera okukulisaayo mu Pasika n'ebikujjuko ebyo nga ebyatambudde misinde gya Ssaabasajja Kabaka na buli nsonga yonna gye tubadde tutambulira wamu naawe nyongera okubanga nkwebaza kuba nti wagyeetabyemu ng'oli naffe nkwetondera olw'ebyo olumu by'oba tosobodde kubanga obifuna mu kaseera olw'enteekateeka n'enkyukakyuka ez'enjawulo naye tubaawo okulaba nga tukuweereza mu kiru kyaffe eky'olunaku olwaleero tuzeeyo bitundu by'essanga eno ndine ingini yaffe nga bulijjo Stanley Mukisa na Luwayiro era nga ekituleese twagala kulaba ku mitendera gino egy'ekizimbe nga kya myaliriro kitegekwa kitya okuva mu musingi okutuuka waggulu kw'oyagala okubanga okikomya oba omuli okwayagala okubanga okikomya bakyalirira batya biki ebibeerawo na biki ebikolebwa sijja kulwisaayo njagala nzikirize bukkiriza ate mbeere nga okukwasa inginiya akumbuulizeeko ate n'oluvannyuma tubeere nga tutandika ettundutundu lino inginiya nsanyusa okukulabako sebo nange nsanyusa okukulaba kulikayo misinde gya Ssaabasajja Kabaka twanyumirwa nnyo n'akakuba kaali kangi naye okutwaliza awamu njozaayoza Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka egy'ensanvu egy'obuto era tumugamba nti yogayoga nga ife abasoga tukoba nti obusoga n'obwakabaka bwa Buganda gaziraino ndawulo kubanga tuyisa mu kirala nti buli bwoba n'obwakyabazinga n'oba n'obwakabaka tutegeera butegeere nti obwakyabazinga buliwo so abalayi ba BBS nze Mukisa Richard Stanley na Luwayiro ndi inginiya omukukuutivu ekizimbe kye mulaba wano emabega waffe kyanjawuloko ku bizimbe ebirala bye muzze mulaba nebyo twadde twogerako okusookera ddala twogera ku dormitory kati kubanga tugenza okulaba ng'ebisulo bigenda bijja ng'ate abantu oluusi bijja by eiza obutakwatagana obubeerawo oluusi kuwayalinga oba amasannyalaze oluusi n'abaana n'okujja n'ebintu ebitakkirizibwa so bwe twogera ku dormitory wabaawo enjawulo ya classroom block ne dormitory abalabi baffe ekyawulako ye height obuwanvu bwa dormitory tubuteeka ku fuuti 12 nti omwana bw'aba yeebase oba atudde ku katanda ke omutwe tegukoona ku ceiling oba tegukoona ku slab gye tuba tuyuye ate yo classroom block tugibaala fuuti 11 yenjawulo eyo eriwo nti eri fuuti 12 ku 13 ate eno fuuti 9 ku 11 kisinziira ekitundu ky'oba ogenzeemu oyinza okusanga ekitundu ekimu nga kirinamu kaslope ng'ekizimbe okuvaayo olina kyongezaako waggulu okubanga kirabika so nga ate wano twogera ku dormitory abaana mwe bagenda okusula bagenda okutereka ebintu byabwe n'ebyokulya bwe tutunuulira design ya classroom ekyukamuuko ku design ya dormitory kubanga dormitory tugidesigninga nga tusuubira abaana okujja ennaku zino abazadde bajja supermarket mu bizimbe by'amaka ne babireeta mu dormitory osanga omwana omu alina paketi ya soda omwana tumusubira okuba n'ebintu nga bingi alina ne keesi ejjudde ebintu so tutunuulira ekizimbe kino nti kigenda kwetikka omuntu kyetikke n'ebintu byazze nabyo ate n'akatanda kabazze nako so tudesigninga okulaba ng'ekizimbe kino kyonna tekifuna buzibu in terms of structure mu kusooka twali tukunyumizaako foundation bwe tugikola omusingi era mbadde njagala tuddeyo ku katonotono kubanga twatunuulira foundation omusingi guno tulina kye bayita footing ebigambo bingi bye bakozesa footing kyekyo ekinnya kye tusima wansi ne tuteekayo emyaliriro gy'emitayimbwa wansi tukiyita paadi abamu kisinziira lulimi lw'oba oyagadde okyogera
semitayimbwa egyo bwe tugisiba okusinziira ku kye tugenda omanyi nga nkuzayo mabega oba designinga plan eno what is the purpose of the plan omugaso ekigendererwa nti ekizimbe kye ngenda okuzimba ngenda kukola dormitory so kitegeezwa structure kye tuyita emitayimbwa emitayimbwa gya dormitory yanjawuloko ne classroom block in terms of designing mu beeyi mu size mu bungi n'omuwendo bwe tudesigninga guba gwanjawuloko ku nnyumba ey'amaka ne classroom block n'akeedi ebintu bino tubidesigninga okusinziira kyogenda oteeka omwo munda nti bwe tugamba nti tugenda ku designinga dormitory tutunuulira size ki gye tulina okusima wansi bwebera 2.5 eyinza n'okugenda paka ku 3 meters kisinziira kyoba ogenda okukola ki okuteekawo ate kisobola n'okukka paka ku 1.5 kisinziira ki kyodesigninga so the minimum is 1.5 and the maximum is 3 meters so oteeka okuzanyira wakati awo okusinziira utakola kinene nnyo ate notakola kitono nnyo nti odesigninga ekintu kino okusinziira papasi yaakyo dormitory yaffe eno bwe tuba tugizimba tutera okutunuulira foundation egenda kuba etya foundation omusingi gwaffe tumaze okusima tutaddemu kye bayita starter column starter column zeze empagi emitayimbwa gye tusooka okuteekayo egikoma nga omaze okuyuwa foundation wansi so kati bw'omala ekintu ekyo nti mu foundation muno omaze okuzimba blocks kyandibadde advisable omuntu okozesa clay ebbumba eryerere ebbumba bloka y'ebbumba nti bloka y'ebbumba eno eri anti water body nti amazzi ne bwe gagiyingiramu tefa nti tefa tenywa mazzi ate bloka eno gye mulaba emabega bw'ogisoosa wansi amazzi buli lwe gagigendamu gasikamu cement ono kubanga it is a chemical cement is a chemical so olwokubanga amazzi gasikamu kisigala nga kimulunguka bulungusi kyova olaba olwawo okusanga buloka eno nga bagisookeza wansi kasementi kano ate ekyo kye twogedde kikolebwa ku bukalu awantu nga wakalukalu ayinza okusanga ate nga wo waliwo ekisenyisenyi olina okuteeka yadikowa amayinja tulina kye tuyita pacoling system nti pacoling system eno osobola okupanga amayinja gano n'okola omukutu kye bayita escape route amazzi n'ogatwala mu mwala ng'ojust opanze amayinja n'oteekako ekiveera ne gayitawo ne gakkirira mu mwala ekizimbe ekyo ne kisigala nga weekiri nga tekiri affected kye tuyita pacoling system nti amazzi muli munda gatambula butambuzi ate tekiba kirungi nnyo nti osooka oyuweyo omusenyu bw'oba oyagala okola omusenyu guno mu lutobazi nga wavaawo amazzi bwe gavulula olina okutabula omusenyu ne sementi n'oteekamu ne waterproof omusenyu guno bw'omala ogutabula toguyuwaamu mazzi olede gali amazzi agava eri wansi okwata bukwasi musenyu guno n'oyuwa mu mazzi gali amazzi gagenda gatabula omusenyu guno kubanga bw'obanga otabudde wano ate gali amazzi n'amazzi bidilutinga bibanga tebirina gaba geeyongeddemu so kati twogera ku bukalu kati papasire kya wetland tujja kukizza ng'oli alinako akasenyisenyi so tusookeddeko tuli ku mpagi bw'omala okuzimba ne buloka eno eya clay buloka y'ebbumba kati n'oleeta kye bayita compactor abamu bakayita kajampa n'onyiga okulaba nga ostabilizinga ground naye ate bw'olaba foundation yo nga height mpanvu genda ofune kye bayita water bowser water bowser bye bino emmotoka ebitera okutambuza amazzi oleete amazzi ago gakube mu ttaka lino jjukira buli lwoziika ettaka lino libaamu empewo
kati ulituuka ekiseera wobanga tolinyize bulungi ligenda lyenyiga mpola lyokka nerikka kati ogenda otuula kutambula ku foundation kuno ng'edoodooma jjukira olwedde oba tokyasobola kugiddamu ekigireetera nti compaction y'ettaka erino teyali nnungi tewalinyiga bulungi so lituuka ekiseera lyo lyennyini nerigenda nga lyenyiga mpola mpola era ogenda okutuuka mu foundation nga bw'ogitambulako ekiroboozi ekyo kati olina okuleeta water bowser eno amazzi olw'okuba agava mu water bowser gaba with high speed ate nga galina volume y'amaanyi evaayo gaba gayiika n'amaanyi osobola okukubamu mu ttaka omwo ettaka lino ne likka lyokka. Ate abamu awo wengenda okugamba nti bw'oba ozimba foundation eno olina okuteekamuko kapayani. Omugaso gwa payani guno gwongera ekizimbe kino butatambula. Okateeka buli luvannyuma lwa koosi 3 oteekako kapayani nekafuna kye bayita stabling nti ekizimbe ekiba kyenyeenya tekigenda mubaamu ekirala ekikola ki ekikikwata batera nnyo okakozesa nga baluufinga amayumba basiba buliti ezo ezisooka ku kisenge so eyo payani gyengezaako okwogerako. Ekyokubiri olina okumanya nti foundation eno bw'olaba etuuse ku fuuti 5 oba 6 nga tonnafuna level ya kizimbe teekamu biimu nti ekisenge kino obutatambula gyekikoma foundation gyekoma okuba empanvu nga teriimu biimu ate bw'ogikkatira ettaka ekisenge kitambula. So okwewala okutambula kw'ekisenge ekyo okiteekamu biimu kyengambye nti omuzimbi ono ateekwa okumanya nti height ya foundation wano weetuuse neetaaga okuteekamu biimu. Era ogenda okusanga nnyo foundation z'abantu nga zifunye kuraaka olw'amaanyi g'ettaka ge bataddemu ate ne baleeta ne jampa ne koona ogenda okulaba ng'ekisenge kino kifunye kuraaka. Omusingi bwe tumala atuteekako tufuna jampa n'enyiga ettaka. Bwe mala okunyiga ettaka ne tuteekako adikowa. Otuteekako adikowa ge mayinja amanene. Bwe tumala tuteekako BRC. Kyekyo BRC keka akatimba ke bateekako waggulu w'amayinja then noteekako ekiveera. Omugaso gw'ekiveera kino amazzi kubanga tegakka wansi n'agava wansi nga tegambuka in case galina engeri gye gabakokoze eki mu Luganda tukita kwalirira akaveera akatimba kano okulaba nga ate era olina okalirirako obulungi okulaba nga BRC eno tekafuula kufuna bituli. Kyekugambye nti wano tulina kye bayita ground beam. Biimu eyitako nga tetunnateekako adikowa. Biimu eyo eyitako omugaso gwayo is to stabilize ekizimbe butatambula kireme kuyuuga kibeere wamu ebeera nga farm nga kyongeramu obugumu. Kiringanga gwe bonaaba nga bakusitula bagenda kusitula kiro 10 nosooka oweetegeka nogamba kati ndirwedde mu nteekeko. So gwe mugaso gweje emitayimbwa gye tuyisaako wansi nti gukwata ekizimbe kino okulaba nga tekitambula. Olwedde kiba n'amaanyi gaakyo okuva giri emitayimbwa egivudde wansi kati kyeyongera ku bweyongezi gino okulaba nga kikwata. So bwe tumala okuteekako ekiveera ekyo tulina kye bayita anti-termite. Anti-termite abamu babiyita butamido. Omugaso gwabo ebyo ebisu ebibeera mu kiraasi ebigola. So olina okugulayo eddagala ly'enkuyege n'oyisa mu biimu n'oyiwa buli wamu wonna foundation n'ogiyuwirira ago amazzi agalimu eryo eddagala okulaba nga ebiswa tebisobola kukola ngayiwa mu sementi ono gwengendo okukozesa. No tabula butabuzi mazzi n'oteekamu eddagala eryo n'ogenda ng'oliyuwa buli ku mpagi. Ne wansi nga tonnateekayo gundi naye osobola okuyiwayo okulaba nga enkuyege zonna ezandibadde zizimba zigenda zikola ki zifa. So bwe tutuuka ku level eyo nga tumaze okwalirirako ekiveera olwo ne tuyiwako enkokoto yaffe eri wakati wa sementi omusenyu amazzi n'amayinja. Naye tulina okukozesa kye bayita mixer.
nga etuyambako okubanga etuwa enkokoto gye tukola ki gye twagala. Waliwo ne kampani kati mu Uganda ziri specialist ogendayo n'ofuna enkokoto olwedde entabulire ddala nga gwe mulimo gwabwe batabula enkokoto ne baleeta n'emashini yo nekola ki nekola. Eteba nnyo okukola mu bufo obutonotono nga tewali working place. Toyinawo ogenda kukozesa then n'oleeta ebyuma ebyo n'okola ki n'okozesa. Naye oba olina working place tukozesa ebyaffe bino mixer, crane n'olaba nga okola omulimu gwo bulungi. Katono nnyo kati tunoyongerako nyina katukira nerabidde okubuuza ebintu bino binyuma nnyo ku standard ng'omulabi ono aba akirabye naye n'agerageranya China ye asobola okwejajinga n'agamba nakola kakyama. Thickness omubiri guno ogwa ekyo kyoye enkokoto n'ebigeryako n'emitayimbwa kimatalinga kimatalinga waliwo abakola katono naye kyandibadde abamu bakozesa 50 millimeters gauge nga ya 50 millimeter nga tusobola okulaba badde njagala kulaba kunkulage ku tape measure tukole wano mu bbanga naye oyinza okuyiwa nga level yeeyo ekireeta okuteekako level eno okulaba nga tedodooma nga bw'otambulako sound teva wansi so olina okuyiwako ka gauge nga reasonable at least minimum 50 millimeters minimum. So ekyo yino kuba standard nenga ne mu mazzi manatabuddemu erite ebiswa byonna ebyo byonna n'obiyuwamu okulaba ng'ofuna. So sirabu yaffe bweggwa ogiwamuko akadde kale olwo n'otandika kye tuyita superstructure. Atraba ndowooza nawe onyumiddwa nga nze bwe nnyumirwa mpulidde nga ne mutima neewanika nga ndowooza mukulu byayogera nange bye ngenda okukola enkya ng'oli gwe twali naye n'atugamba nti nange ngenda kuddamu kuzimba wano. Tugenda kutandikirawo mu kitundu kyaffe ekigenda okuddako tulabe ekizimbe kyaffe tukirese tumaze okwalirira omusingi guwedde kati twagala kuyimuka ate bwe tunaayimuka tuddemu twalirireko ne omwaliri ogwa waggulu ogutandika olwono tuli kalina yaffe situka ya mu bigambo ya ku screen nawe mu nsawo y'ogomanyi bujjo gikwasaganya. Mbadde Arafat Musoke ne muganda wange inginiya Kisa Richard Stanley na Luwayo. Katandikirawo mulungi omulala.